abamu batugamba nti ekiggwanga mu kizimbe mu luguudo nnyo. Ne tubaddamu ne tubagamba nti mwabayita mu luguudo muleme kubeerako na kyemwekwasa nti tetwabimanya. Kyama bukyami ofune ensulo ez'amazzi ag'omukisa wano. Kyama bukyami weefulire enniima. Kyama bwe muba muyitawo nga mukuba akabonero k'omusaalaba, enneema nga ziva mu nnyumba y'Omukama muno nga zibatambuza okutuuka e Malaba ne Nairobi ne Mombasa. Mwenna tubeebaza abawaddeyo obulamu okuzimba Eklezia efaanana bwe nti olina kuwaayo bulamu bannange, kubanga ojja kutoola ssente otoole okutuuka n'onogamba bannange tukooye okutoola ssente, otandika kuwaayo bulamu nga gwe wennyini gwokola. Tubeebaza abawaddeyo obulamu bwabwe. Olina ajja n'agamba nti amabaati gonna aganasereka nze ngenda okugabawa. Oyinza okulowooza nti alina ssente nnyingi, naye abalina ssente nnyingi nga tebaatuwa. Kyekigwa ekitukuvu ekyo njagala kirabike ng'ekyerooma ekitukuvu. Twebaza abasaserdoti, twebaza abakulembeze bammwe, twebaza abakristu bonna, naddala abaseeta n'abo bonna abatutuukiridde okumaliriza omulimu guno. Omukama abawa omukisa munene nnyo. Ojja kulaba ng'omukolo emmisa ey'olwaleero si ye ya bulijjo, era mujja kulaba ng'emikolo egikolebwa wano si gye gya bulijjo. Buli lwe tuba tuggulawo Eklezia tutera okuziwa omukisa, tuzimansira amazzi n'essaala. Naye Eklezia ntono nnyo ze tukolako emikolo gye mulabye ate gye mujja okulaba. Wano mu Lugazi tulina kasiidiro yokka, eno y'ey'okubiri. Eklezia yaawa gye basiiga omuzigo nga basiiga omuntu. Tebaginyokeza omupaani nga banyokeza omuntu. Mu Luzungu bakiyita dedication. Dedication. Eyo ennyumba tugiweereddeyo ddala teriga kajja kukolebwamu emirembe n'emirembe wanakomawo. Lwaki bwe liritandika okutonnya nga wayise emyaka 10 okuzaako ebbaati eddala bajja kuddamu okukola omukolo guno. Bakutte ku kitukuvu mujja kukola omukolo guno gwonna. Omukolo muguddemu. I wish you all a happy day. God bless you all.
the name of the Father,